Omuntu genda funako nga si mukomole yali omu yekka ngamba sijja kukola kyo toli kiddira era engeri gye bagamba nti mune si kirungi kwebaka na muntu mulundi gumu naguma ne muwaako ogwokubiri namukyayirawo munaye bagamba batesoka obenga ddamu bagamba si kirungi kwebaka na muntu mulundi gumu. Bani abaganda batera okwagala bagasirungi kwebaka like when you have sex with someone it's not good spiritually emyoyo gyammwe gikwatagana kasobo mutaddamu gwako like kanewe mukavinga ogwokubiri emyoyo gimatira negyeeta bulungi so engombo yo Musawo Sonia tewebakako na muntu mulundi gumu nedda bwekikolako okusooka olina ekiddamu ogwokubiri era gayiwe mulaba nga yeebuzaabuza nga amaze okukolako oba ne mwenoonyeza ntogenda noddamu nakutakulamu ogwokubiri nankyawa bulungi oba nze ne mukyawa bulungi bwewe ne mulundi ogwasooka tebyanyuma ng'oliranga oba ali ku muzannyo obeeranga oba yali mutini nnyo bwati sinti nyo oba yali mutini yali medium size kubanze munaye omuntu omutini oyo abantu batiringa mutini nnyo nze ndi muntu wa medium size saagala muntu nga muwanvu nnyo saagala muntu nga munene nnyo medium size Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti nkaaga mu 7 94 729 oba noti 78 29 52 155. Tulina Musawo Sonia tutambuza ensonga especially omukwano ogw'abavubuka ogwo tulina ye Musawo abudaabuda abavubuka soko beera ngoye lwaki nkwogerere soko oyingire enjolira abantu amanya then amanya gange ngogere gonna yeyogera amanya gonna amanya gange bamutana Kawesi Sonia ndi adolescent supporter nkolera ku Mukono General Hospital abanje bamanyi nga dispensary adolescent bavubuka supporter okay era tojja kundaba nga nkola ku mukadde mpazi nsobola okuwandiika referral letter nenkusindika mu bakama bange naye nze ngakola ku myaka 24 kudda wansi okay abavubuka ennaku zino ensonga ekwatagana n'okozesa obupiira bugalimpi babuyita bukalimpita bugalimpitawa bwe kityo tebakyakyetagirako ddala lwaki abavubuka especially abawala omuwala wakukyalira n'omugambo waayi bubuno ng'ogine boxing nga 2 nga zikomawo n'obweziti ngali kati yesawa tuteekako n'agamba bannange sibwagala lwaki abaana tebaagala bupiira ekisooka protections zino zirimu obuntu gwe ng'omusajja oba ofiringa like oba buliranga ali mu mukyala erimu engeri y'oluzizi oba ng'ogirimu bw'ogyambala yes olya erimu engeri y'oluzizi naye ate y'omukyala abatakufiringa abatakufiringa era asobola kupretendinga munene n'agezaako okwebuzaabuza alabe nti nno gwe okola ki omala naye nga abatakufiringa omukyala nawereka ebyaddala wamma yes gyeri abanyumirwa ng'oli amukoze romance bulungi naye waba osanga baneeno bamuneesimanya bayina enjogera gye bayogera alibeera nga baali ku byawo obudde bundeka olutuuka nakuyingira buyingizi so omusajja aba afunamu kuba mulimu obwo olusirasira lw'abaawulira ne ku saidi y'omukyala yaba tawulira bulungi takufiiringa nga yandikufiirinze kyekifiira kano kubanga tebagala zikozesa olw'engombo ya swito mutunini kaviira tawooma byebyo weebityo nsonga bwe zityo ate olina kyobadde onnyonnyola nti abeera ng'omuntu atali mukomole nti ti omuntu atali mukomole we mubeera nga muli mu kikolwa obeera nga goyambaza alaba bbaani nti ogizza waggulu w'ogizza wansi ogizza waggulu w'ogizza wansi yes
kati omuntu abeeranga awuliranga kabeera kamuzannya awuliranga shagera abeeranga ali mu muzannyo atuuka n'ekiseera n'aba nga takyali focus nga ebirowoozo nebigenda n'alowooza bintu birala nnyo ogenda owulira yandibadde ayita omwami we ng'ate ayiseemu erinnya lya muntu mulala no nga tayise muntu mulala naye n'ayitamu oba n'ayita Yesu oba n'ayita Mukama n'ayita maama nga ebirowoozo bigenze ageza akadde ku kyabaddeko naye nga bigenze mu kyalo ddala kibbowa maama n'amuyita wanyi maama kumbe kati ko gwalimu naye nga so ekitegeezera bona aleeta ku nsonga y'abasajja ababeera abakomole n'abatali bakomole then singa omuntu abanga wale bagezesezaako tubuzi tuli bantu by now have you ever tested a man who is circumcised and a man who is not circumcised? My personal life. Your personal life? Yes. Kali mukwano gwo amanyi kati awo twebogera wewe fulani bijinga gama mukwano gwange ne wala mukwano gwange yabagezesaako yabinyumiza mukwano gwe yagamba ati nedda nze ng'omuntu nali mbagezesezaako ya kati awo kati tuli ku kituufu kiba kitya omukomole atali in fact omuntu gwe nafunako nga si mukomole yali omu yekka ngamba sijja kukola kyo toli kiddira era engeri gye bagamba nti mune si kirungi kwebaka na muntu mulundi gumu naguma ne muwaako ogwokubiri namutayirawo munaye kati bagamba batya soko benga ddamu bagamba si kirungi kwebaka na muntu mulundi gumu bani abaganda batera okwagala baga kirungi kwebaka na like when you have sex with someone it's not good spiritually emyoyo gyamwe gikwatagana kasobo mutaddamu gwako like kanewe mukavinga ogwokubiri emyoyo gimatira negyeeta bulungi so engombo yo Musawo Sonia tewebakako na muntu mulundi gumu nedda bwekikolako okusooka ine kiddamu ogwokubiri era gayiwe mulaba nga yeebuzaabuza nga amaze okukolako oba ne mwenoonyeza ntogenda noddamu nakutakulamu ogwokubiri nankyawa bulungi oba nze ne mukyawa bulungi abawala abalala mukoppe ne tubabuulira ebintu temwagala kopa munaayiga ddi muyiga ebintu nga bino Musawo ali mu kubagamba it's not good to visit a guy and you do it once kanti bakyusize mu lulimi lunyanyimbe ne mu Luswahili ngenda kireeta ne mu Lunyankole ne mu Lusoga okitegeera mulundi mulala mulundi mulala olina okuddamu omulundi ogwokumeka ogwokubiri spiritual oyinza ofuna obuzibu if you visit a guy once you do it once you go ojja funa obuzibu bwabwerere spiritually olina okuddamu omulundi ogwokumeka ogwokubiri kati bwewena omulundi ogwasooka tebyanyuma ng'oliranga oba ali ku muzannyo obeeranga oba yali mutini nnyo bwati sinti oba yali mutini yali medium size kubanze munaye omuntu omutini oyo abantu atiringa mutini nnyo nze ndi muntu wa medium size saagala muntu nga muwanvu nnyo saagala muntu nga munene nnyo medium size kati munaye nali sirina kyakola nogamba ngombo y'Abaganda n'okuddayo mulundi ogwokubiri noddayo ogwokubiri yeye nayitira munene nga munaye jangu ndabeko obuki nogamba alhamdulillah basooka ne mubuzaabuza ne mugamba nedda mpulira naye ng'owuliro ndatuuka eyo mbeere nga ali mu muzannyo neŋŋuma kati nga tomugamba nti munnange tonyuma olw'ensonga tewasala nga tomugamba nkujjira step by step process by process sabula genda masula omushana omulundi ogwokubiri nemala nenzirayo twamala nevaayo nembeera nga muyitako omukubo ngaatamumanyi naye ng'omulaba buuti naye nga mulanga akubira essimu nengifuula bize nga mulaga sikyayagala naasanga mu kakuubo nambuuza naye mwana gwe kikire muganga agenda weetereza nti nga takuza neetereze muki nemugamba straight away genda osale ekikuta nemuga ekitungi oli muvubuka enze wali eri abavuka mbawaayo babakomolera ku bwerere jangu bakomole ye musajja mukatuliki nze ndi mukatuliki nofa n'ekikuta kyange yamanyi teyajja muleka afuna abakolaki ababiwoomerwa nze sibiwoomerwa
ate olw'okuna olyako nga bagamba nti ate kusaidi y'omusajja mwawumirwa nnyo olw'ensonga nti eddiba ery'omunda liba tetera kuvaavaayo liba lirina ebbugumu lyalyo ekyokubiriba empale ento yali koonakoonako nnyo kano liba livudde bweti ne liziringiza bweti ne likoonakona bweti ku muntu omusajja afuna obuumi buba bungi nnyo buba buwoomi butyo okimanyi nti nno ojja weegendereza omusajja omukomole aba smooth omukomole aba smooth aba alina engeri gyaweweeramu ye nga yoba like nga ali mu muntu ye nga ye ne waba ali mu muntu ne w'abaana abakiba ize naye genda okala kati alina infections zikubeerera omwo zikuliremu gwagwe bataakomola betereza so abakubiriza babakomole abamu bakti abiruma bikola bityale tebiruma gavumenti yatuyamba byabwereere kitegeeza oli singa abanga akutuukiridde woba okolera omulikomendinga omwanikira opapula n'agenda ne bamukomola bwerere nga tatadde services zenkola kasitaba nga talina ku myaka 24 okudda wansi ng'ali around mukono wantoni ebifo ebitali byawala catchment areas okay ne treatment ebeerako abanga atali wala nnyo transport tulina emotoka gye tubakimiramu bagenda ne bakima ne babaleeta nga bawerako tutavuga mafuta ne tukima muntu so mwekolamu association hiyo nti kati tuli babikuta bagenda tusala tusazeewo omugo gwa Musaba gutereze baguwawule okay atuyine Musawo Sonia ono akwasaganya ebintu y'abavubuka abali abavubuka abagala okubakomola abagala okekebeza HIV oli oyaga kwetugira mu nyumba bagamba wafuna obulwadde oli awo gamba biganye kasi alina suulize ngenda kufa counseling tusasula yiwadde 10 tusasuladde ne10 naawe nga gwogamba nze Musawo saagala condom naye saagala funa bulwadde tulina eddagala lyetubawa nga muwala mulenzi bonna omuwala n'omulenzi bonna balimira ng'oteredde naye condom togyagala ate abo Musawo nonaawe atandise okuleeta obwedda bikweka sooka kiddemu ekintu ekyo omukyala oba omwami omuvubuka nze nkola ku myaka 24 okudda wansi naye n'abakulu bakolaki tuli bawa nga gwogamba nze condom omusajja simufiiringa olinga nze Musawo abambadde toba fiiringa abambadde simufiiringa oyagala tinga tekuli gloves ng'engumi oli agikuba n'ogiwulira ebadde apakati nakoze ezo nenziwulira tulina eddagala lyetubawa era eryo eddagala lyetuwaako abantu bebarepinze bano abaana bebarepinga tulinawo prep tulinawo ne pep yabeera ati prep eba pre-exposure mposa wanga nnyonnyole mu lulimi kyogere omalike omuntu nga tonnaba kwegatta nagwo ogenda kwegatta naye nga tomanyi bwayimiridde mu byobulamu ojja nitukonfaminga nti oli negative nitulikuwa nitukulagirira engeri gy'okulimiramu naye gwe obagamu naye Musawo namaze okukaala kati omwana abendi nvaayo nendyoka ndaba nti munaye ali ku ddagala ojja nitukuwa pepu naye kirina okuba nga tekiyisizaawo kusukka nnaku 3 bali aba prep eddagala eryo pya bakalireeta wano kati lyakajja mu Uganda libaddengawo amazeewo kebbanga kuba yajja 2019 oba 2020 so lino waba alina ebiwuka nga bimutambula nako ku mubiri bw'olikozesa tobisobola kukwata ebiwuka bitya obusiriimu ng'okimanyi nti yalina siriimu assa abasajja bangi wekozesa eddagala lino gane webaka naye tofuna bulwadde kasita ogondera amateeka g'omusawo naye si siriimu yekka waliwo nebino simayazi gonooliya biki ebyo mpozi eri eddagala teri ziyiza infections kabotongo bw'olikozesa olina oba okimanyi nti mulwadde wa siriimu olikozesa tasobola kukwata kasita omira obulungi lwakuba nti kuba tulinawo ne kapo nyingi ng'omwami alina
omukyala talina omukyala alina omwami talina lwakuba nti ate ezo zokkapo nga mwe musazeewo nti mugenda kweyagala tumala kumakinga sure nti omukazi oba omwami oyo ali ku ddagala suppressinga nti amira bulungi eddagala lye okumira bulungi eddagala kyabeta okusuppressinga ye naba nga obuuka either bwebase mu bubiri oba nga alinamu copies ntono naye tosobola kubanga olinamu nayo olinamu miliyoni z'omukaaga tuka omwana w'abendi omulamu nti tumuwe prep. Okay. Ate ebyo nga mbadde sibimanyi obyekakasa musawo byonnyonnyola abantu. Byonnyonnyola mbyekakasa era n'eddagala ndigaba. Era omanyi n'okubisomesa abantu eyo. Bisomesa abantu. Kuba ebyo mbadde sirimanyi. Kati wanditandika okutalaafiya kati kuba eddagala lizze. Obadde olinayo ku sampo musawo? Sampo satamuli nazo. Naye nti kyekyo kyemagambye nti oyinza ogamba ngenda kutalaafiya n'ofuna enziku. Teriziyiza nziku. Teriziyiza infections biki liziyiza HIV yekka. Akati abo bakitegedde. Naye gye bujja I think mu 2025 bagenda leeta n'empiso. Kwatu bagamba tulinawo empiso tulinawo n'eddagala nga bataaka abakyala ku n'abaana akaweta. Pozi n'empeke. Atika yakaweta ku n'abaana kalimiza okukwata siri. Naye nga empiso n'aka akaweta tebinaba kujja. Byakujja kuba empiso gyabeera nga ya myezi 2. Naye tukyali ku mpeke. Kati kankubuuze kati kuki kikugaana okwambala akapiira kuba bayigize byomegeredde nnyo tekigana okwambala kondomu. Babuuza gwe. Otunulayo kompyuta simu evuga eno tetujjako. Nki kikugaana okwambala? Nize. Kuba ndaba anti omanyi lwaki nkikubuuza. Bagambye nti wali omuntu obuziyiza ndaba osanyuse nnyo bw'oti n'osanyuka n'oga kakiwedde. Anti just nsanyuse lw'abavubuka bannange. Nze ndi contented. Oyogerera mutamuzi kati gwe. Ndi contented. Kuba nafuna. Naye nga bw'oba ng'oyambadde n'okuba nga toyambadde biruwa ebisinga okola ku sayidi yo. Bintu by'obupiira tebinyuma. Tebinyuma. Nze obutiitizibwe nina sirina ngeri bw'okimmatiza. Awo omaze okunnima tino jjako. Tonzija mu byange. Ate nga sikujja mu bitya kiba kimaze okugaana kyenyinza okugamba. Kuba engeri gye ntyamu. Esooka nze nga nze ndi contented. Singa mbadde nti nno ndi bakudda wali enkya n'osanga wali. N'omulala. Abandi ngambye nti obuntu bw'obupiira nkola kimbettanira. Tuli wana abafumbo. Tuligabira abafumbo. Naye nga si balwadde. Waliwo omukyala agamba nti nze munayibba wange wa safaari atambula nemanya nti ajja kudda wiiki ejja netandika omumirira kuba omukyala yalimire like 7 days n'alyoka yegatta. N'alema kufuna bulwadde. Abasajja batambula ne batuleetera obulwadde ewaka kanfune enziku kanfune infections nzijjanja beethani okumira empeke ey'obulwadde bwesseenoonyereza. So oli atukana mati omusajja wange avuga trailer ate mutambuze mukalakasi. Olaba nti amala ewaka wiiki n'awulira nga buli lunaku ayagala abeere naawe. Kitegeeza gy'abeerera eyo gy'amala omwezi takola ki? Tabaawo. Tatudde. Tasetolinga. Jangu tukuwe prep weekuume. Terina side effect kukaza kukola kikuta feelings ate. Terina side effects. Ne pep oli naye terina side effect. Yo pep ye nga like bakurepinze omuntu tomumanyi maze okwegatta okitegedde nti munayo omuntu ali ku ddagala gwe tukuwa prep. Side effect. Terina. Sure. Side effect eriwo kulimira ng'oli positive. Kyova olaba nti omuntu gwendiwa nsooka mukebera n'enkofaaminga nti ali ki negative. Waliwo n'obuuko ne HIV okubanga ali mu window period nga tanatandika kulabika era wendikuwa n'olimalako omwezi nziramu n'enkukebera nenkakasa nti oli negative. Twakasobola okuba nga tekanatandika kulabika. Yesebo. Abaswiti omununire mu kaveera tawooma ndoza bino mbiwulira bulungi nnyo. Tulina Musawo Sonia ono abudaabuda abavubuka nga ffe basonko n'abalala bafanaganako ng'abo ku nsonga ezo by'okwepiikya
ezifaanaganako ng'ezo nti olina kyoyagala okubuuza okumanya okwongera okuwabulamu okusobola obeera nga ate Musawo Sonia omutuukire oba omukontakiti nga kyemmanya mu maaso awo agenda banga ina accounts ku bino obeera ate nga mumufunira n'ate era obeera ngeza kuyita ewange so banga connectinga ku Musawo Sonia siwe kinamba eryokozesa eriemu noconnectinga Musawo Sonia tulina abantu bafe abalisaatiza emikono awo bonna agenda ku Mukono General Hospital ojja kumusangayo abaawo ebifaanaganako ng'ebyo lero tuba ni Dr. Katiko bazola nga bamubangula mu bintu by'okwepiica sajjamu tebagadde byakwepiica bitooke byebigwa muve kuffe base abatananyi kibategeera abali awo tutyo kati basabire katulako ebisebuka bwe bagamba bano katulako ebisebuka naye abamu tuli awo just bwe tutyo Katonda tukuumidde awo tetuyina agamba abstain tuli awo tulabyesonyiwa twasigala kukola bukozi beera efaanaganako ng'eyo olina kyobuuzayo musawo kyonna kyewerabiddeyo nga tugenda okumaliriza tewali kyembuuza tewali so abavubuka abo bagambayo kakika tugenda okumaliriza n'akaloozo kobalekerayo okwo naye nze nja bagamba bakozese nnyo akapiira nakodde mbagamba tebiwooma n'ate nze ndowooza omuntu engeri gy'akolamu ekintu nga tukyaliko ensonga kati nnyo bagamba bajje beekebeze babanye be bayimiridde kuba essaawa eno kakyogere mugana nti siriimu takyayitira mu kwegatta kwokka takyayitira mu kwegatta kwokka singa omuntu yeesala n'akambe singa omuntu aleka awantu omusaayi gwe ng'alina obuwuka bungi mu musaayi waliwo possibility n'ongeri n'okwatagana n'ogwo omusaayi waliwo possibility gwe n'okola ki n'olwala twafuna keesi ng'oli yajjanjaba muganda we nga tamanyi muganda we ali positive just kumujjanjaba nga mulwadde nafuna obulwadde nga like yabufuna ati awo omusaayi gwalina nga gye gwamuyingiramu kyali kiti leka yafunamu contact n'omusaayi n'alwala kuba omusaayi like HIV ayitira mu bintu bingi mpozi ekintu kimu kyatatambuliramu malusu gokka amalusu netwenuna paka kuwulira bubi ebisigadde ate spams semens ezo oli azinuunye ezo spams nanti kyekyo kyenakugambye kimuba mwenuuna amato byagala ebyo ebityo ebyokwenuuna ebyokwenu kompi byebimu ne romance nemwenuuna obyagala yekweshon kale munno kawoma naye nga kimanya omuntu waba asuppressinga oba tebukyayitiramu kuba omuntu waba tasuppressinga ng'alina obulwadde bungi naddala omusajja bw'atuuka okumala bw'aba amala amazzi gamala gagiramu omusaayi kati awo omuntu wafunira HIV ogambye otya omusajja akola atya omusajja nga ye obulwadde bungi for example manyi ffe ddala HIV tumubalira muki mu bibalo tulina balina 20 copies just naye omuntu nga alinamu miliyoni 6 oyo ye waba atuuse okumala amazzi gamala gabeeramu olusaayisaayi omusajja gwegwo omusaayi gwakwiteekamu n'okola ki ofuna obulwadde omusajja atamira ddagala asobola obeerawo naye nga obulwadde tebulaga kungulu naye nga obulwadde atalina bungi naye nga kungulu omulaba layikanyirira just alyoke naye nga obulwadde alina buyitirivu nnyo wabeera ng'atuuse ensonga ey'okumala agiramu ey'olusaayisaayi ate nga obulwadde buyita mu musaayi kitegeeza buli muwala gwebaka naye shiwaddirwa alina okumusiiga ate abo baba n'ettima agisuna n'ogisuna ayinza okukamu n'ekonto kozesa akapiira n'agisuna wano mu kujambala oba naafuna amakasi n'agisalako waggulu so ogira bwe tunoyisayo mukono n'okwatayo bwoti kwatayo ng'okawulira kwekali kumba okwatidde bali kumbe wali makkati wagatu kayitamu direct ogenda omaliriza nga olina olubuto ate ng'olubuto olwajjiramu n'obulwadde naye nga ofuna obulwadde omukyala teweekubagiza abeera alina kuguma bugumi kuba kati munaye abalwadde abali positive bazaala abanasawe no nga abalamu abali negative tukuwa care bulungi ebyo byama byaddwaliro tulina engeri gye tumukwatamu tetumulongoosa tetumulongoosa asindika omwana we nazaala omwana we waliwo era be balongoosa obulongoosa mpoziko nga like ng'oli ye tasobola kuzaala bulungi
naye nawe oba okyali muntu wa bulijjo osindika omwana wo n'omuzaala ogoberera amateeka g'omusawo n'ozaala omwana wo ng'abulamu. Okay. Kale ayina waliyo akasigaidde akaloozi okuwaayo abavubuka Musawo Sonia then tukite ebyo bye mbawaddeyo tuddamu olulala. Kale nze Sonko Muhammad ishots ali emabega wa kamera. Tubadde ne Dr. Katiko ngali wantubuzaamuko ebintu ebikwatagana mu bintu by'okwegatta osobola okubeera nga ate commentinga wansi awo ekibuuzo kyo tujja kukiraba tubibeere ate nga tujja nga tukuddamu bulungi nnyo balambalamba. Kale nze Sonko Muhammad tujja ku programs zaffe endala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.